naye kwate ne yaffe ya bulijjo eba yakagwa wano bweti okola bukozi bwoti nga yadduse dda kitegeeza ino obulabe kuki ku muntu naye era emanyi bajja kuba bagituusaako obulabe tukitegedde so temuzitya temweraliikira nti no mujja funa obulwadde ensowera zino tezitambuza bulwadde yeeyo ensowera nene ya black eri week teringa buno bwaffe ne kabuuka gundi yonna olunaku lulamba yo tetambula kintu tetambula bbanga liwanvu. Malula protein nga bwe mulabye black soldier fly kitegeeza tudiringira mu biwuka ebiwuka ebyo tu specify nze nti nno bakiyita black soldier fly kyetukolagana nakyo tetukolagana na house fly. Reason ba doctor musobola otujirira nti house fly is a vector a transmitting obulwadde lwansonga ebuuka wano nebuuka wano nebuuka wali tukitegedde ate yo ebeera nnyo wakyafu house fly naye eno togenda gisanga wakyafu. Kati oba bamami oba baddadi kino ekibuuzo oba kigenda wammwe ku nsowera oba ku gine adult ani asooka naye tetumanyi naffe the adult oba the hen and the egg which one came first everyone doesn't know naye tulina adult eyo ensowera gye mulabye ne tubeera ne eggs ge magi n'olwokuba tetufunye mukisa guleta ku magi ga nsowera naye bwaba nti butini nnyo nga bwa yero era ne bakutuma kilo y'amagi g'ensowera bayinza okuwa omwaka nga tonnagaweza tukitegeera ne kati ffe protein kyekyo twavaayo okukola to producing as much as possible kuba bafama be baga consuming let us breed bafama bagakozese okufeeding ebisolo byabwe nti Malula protein yakola research ku kasasiro wa mu Kampala yeka only Kampala West nti on a daily basis Kampala producing 400 tons of waste on a daily basis nti buli lunaku Kampala tulilizinga kasasiro tani 4 buli lunaku ezo just kubanga research tasobola kukavaringa everything twakavaringa ko kwa obutalo obutono usaafi nakasero obuntu obutono tono bwe butyo naye twagenda okufindinganga on a daily basis Kampala yokka producing oba efulumya kasasiro ayenkanankana ne 400 tons oba tani 4 naye tani 4 ezo mujja kwebuuza za plastiki oba za kasasiro avunda fena tukimanyi bulungi nti ebitundu 8 ku buli 100 mu Uganda tuli balimi bwe toli mulimi oli mulunzi ate n'ebitundu abiri ebiba bisigadde ku 100 babeera bakola mu office naye nga balina farm oba musomesa naye ng'oyina enkoko z'olunda tukitegeera ekitegeeza Ugandans 100% tuli balimi tuli balunzi ekitegeeza kasasira producing bw'oba afulumizibwa zi company gamba nga kasasiro wa plastic kasasiro w'obuveera bagenda okola analysis ng'ali ku only 25% tukitegeera nti kasasira atavunda oba alwawo okuvunda aplaying ebitundu 25 byokka naye nga remember do we have companies which recycle plastic waste? Yes ezisoba mwemwe ezisoba mu 5 kuba mulaba obucupa babulonda ne mulaba ebiveera ng'emmotoka zibiyisawo bazibitwala na mulonge it means by recycling kasasiro owa plastic nenjagala ombuulire companies mmeka ezirecycling kasasiro avunda ali ku bitundu 75 mumanyiyo mmeka oba mubisula busuuzi eyo nemu right now in case tulina twa receiving emmoloka nga 48 naye nga zigenda kutwala kasasiro from market centers to Chitenzi Landfield
kati awo protein weviirayo negamba KCCA tuwe omukisa tukole naawe kasasiro ono from waste to cash kasasiro tumufuulemu ekintu ekyomugaso nti abandi muyoddo mutwala mu kiteezi okwonoona environment tusobola omukolamu ekintu ekyomugaso ekirabikako Ugandans tetulina bintu bingi bye tutwala bweru okuleka ebyobulimi si bwe kiri mulina emmotoka ze mukola ze tutwala ebweru teziriiwo naye tutwala bya bulimi ate ebyobulimi byaffe neera olutuuke Sudan olutuuke Kenya nga babiri nga tukiyita interception nga babi interceptinga nga babigaana okuyingira reason we use chemicals okufuuyira ebirime byaffe kasooli mwena mulaba ekiriwo trucks ziri wali ziri awo tulinda mu kasooli mulimu obutwa power storage bwe mwali mugenda okusimba mwakozesa urea ya bintu bwe bityo naye tusobola okukozesa kasasiro gwoyita kasasiro n'omufunamu ekyomugaso n'omuteeka ku kirime ng'ekigimusa ya neba ekirime ekyo n'okitunda wabweru reason being kasasiro oyo akola ekigimusa ekiri pure organic bona kitwala ekiri produce yebweru teri agenda kujirejectinga bajja kugamba oh this is 100% organic naye yakozesa ebigimusa bino ebikolerere mujja kubeera mu nsindikagano nti ate chemical eziyitiridde ziri ku high level tukitegeera so we are going organic yeyo spread yeyo enjiri gye tusaasaanya ekyo mukisa omulungi abakulu we muli tugezezzaako okupenetratinga offices ez'enjawulo naye nga we are rejected tukitegeera nga tukubibwa emikono we have tulina idea naye nga tusindikibwa kubanga abakulu be balina companies ezituusa ebintu ebya chemicals mu Uganda noyimirira ku platform minister of what wali naye nga you are rejected tukitegeera so njagala eddoboozi lyange at least abakulu balitwale nti tetujja kubaana na hizo interceptions zetuliko na twalisivinga sinotrax 4 naye mulimi gwe yali olowooza yali kuki teyafa olowooza 4 eza carrot nga ziva Uganda ziyingire Kenya olowooza yasigala kyekimu nga bazi-interceptinze omwezi ogwagwa ne tufuna emmotoka 14 ez'ennyaanya nga bazi-rejectinga okuva Uganda nga ziyingira Kenya omulimi ali kuki imagine waba yali aloni tukitegeera let's go organic okwewala those interceptions inti tugenda kukozesa available resources kasasiro tumugula Uganda nzitumaze okulaba only Kampala producing 400 tons of kasasiro 75% za organic gwe twagala okola ebigimusa 25% good enough bazikola barecyclinga ne bakolamu ebya plastics ebirala so Molwa protein yavudeyo neyo idea inti tetugenda kozesa chemical okuvunza kasasiro oyo let us do mixed farming tulunde nga bwe tulima inti bwobanga oli mulimi okufuna ekigimusa kino ekiri pure organic ogenda kwetaaga obulunzi ne bwobanga oli mulunzi kijja kuwaliriza okulima inti kangamba oli mulunzi tolina kasasiro na avunda ava mu nnimiro naye olina obusa bw'enkoko olina obusa bw'ente olina obusa bw'embizi ojja lima bw'oba obulina ojja lima kubanga tugenda kusomesa okwata buno obuvunyu budicomposing obusa bw'ebisolo by'olina ku faamu abalunzi b'ente nina gyentera oyita eyo nga ntambula mu balimi nosanga ayina ekiralo ky'ente naye nga sayidi emu yagyonoona apaakingawo obusa butwala ebbanga ddene okudicomposinga buwunyirira ekitundu okitegeera nga bw'oyita wali oyita okukwata ku nnyindo waliwo ekivundu kati mmwe benjagala gwalina obusa bw'embizi ku faamu n'obupakira abaguzi ne bajja ng'obusa buwunya faamu ewunya obusa bw'enkoko n'otunda ekisawo mitwalo 2 oba 5
Kitegera mwe ogenda kukozesa obwo obusa kiri bwekiti kozesa obusa bw'enkoko liisa enkoko kubanga envunyu zijja kulya busa bwa nkoko ate enkoko ziri envunyu. Embizi zijja kuwa obusa envunyu ziriisa obusa bw'embizi okitegera ate embizi ziri envunyu. So ogenda kuba weemalirira ku faamu yo tukitegeera tewetaka kugenda concentrate zaaki farmers nze nduse ku faamu nyingi nga bakugamba Salim ffe twava mu bulunzi reason being to spending 80% nga tugula bulungo to spending ebitundu 7.5 nga tugula DAP tugula ebijimusa ebikole byebiringa ebiri organic but they are quite expensive atenga you have to reapply oteka mulero noyisawo weeks 3 nozzaako noyisawo banga bweti nozzaako tukitegeera naye you are going to know nti ogenda kukozesa kino ekijimusa gyogenda okwekolera you apply once in a year omulundi gumu omwaka mulamba ate ng'oteekako ebipimo ebitono. Abatunzi b'amatooke weemuli abakola mu butale weemuli nze njagala ojjo ŋŋambe nze bwe nsuubula emmotoka yange ey'amatooke njitunda neggwaawo nga temuli ttooke livunze jangu owa obujulizi waali taliiwo kale gwe nanansi jangu oŋŋambe nti nze bwe nzisuubula zonna okuva eruweero nzitunda zonna nga sifunyeemu faaji sifunyeemu ki wooli naawe toliiwo w'omulimi w'ennyaanya oyinza n'okunoga ennyaanya ebitundu nga 10 ne weesanga ebitundu 3 obirese ntera bisanga awo we mupaakingira awo yoyo faaji. Lwaki tokozesa oyo faaji ate okusinga okudda mu dduuka mu famasi y'eddagala ogula ebijimusa ebigenda kuzirya ennyaanya ezisigadde mu nnimiro. You can utilize this faaji ono abadde wano gwe wafiirwa n'olema kukola loss ya 100%. Munfuna tikwata faaji ono gwe walese ku nnimiro muliisa obuvunyu. Bw'oba tolina mugaso gwa buvunyu gulayo enkoko 5 zikuyambeko okulya obuvunyu well and good ojja zitunda. Ani ayina enkoko nga zamudibirira zabulwa akatale aliwa gyoli toliiyo zigule 5 ziteeka awo kale zikuyambeko bikungula zo zijjemu obuvunyu. You get the point. Ebijimusa this residue on residue gobadde ogenda oleka wavunde goba okwata yennyini omuzze ku nnyaanya ezisigadde mu nnimiro oleme ate kuddayo ku spendinga ng'ogula ebijimusa ebipya okuteeka ku nnyaanya. Munfuna kati protein kyekyo ezze kugula mindset. Ogenda kuba oli wano oli mulunzi ogenda competinga na Mr. Salim Musale omanyize muwako example kuba mulunzi wa nvunyu okitegeera ne mutwala mu katalaaka mwe namulunda buleira oteekamu emitwalo 22 okugula obulungo fena tubumanyi okitegeera oteekamu 22 oba 23 okugula akalungo ye agenda teekamu emitwalo 5 agenda kugula kilo z'envunyu 2 zimuwe kilo 6 mu nnaku 7 awo omwana omutwalo amuleetere ekipipa kya kasasiro alunde envunyu wano awe enkoko ze ataddemu 5 gwotaddemu 22 nawe onoonye obugagga obugagga ogambe bo bayitawa naye nga ye ayina wawe yayita. You get the point. Ogenda olime ogambe nawe webale mu balimi abanene nti olw'okuba gw'olima yiika 10 ez'akasooli naye kikyoteekamu kubanga sawa zino fena okufunamu we have to yana ayina faamu emitiiyana yalimye yiika z'akasooli bwe ziti naawe oveeyo nange njagala kubanga Mr. Salim Musale oziyiwe olime ne profit margin jojo bana yejja kuba ntini nnyo kuba ye amagezi yakola aliisa ebisolo envunyu ate ng'akola n'ekijimusa. Togenda kubeera mugeji yemu naye agenda kukola kijimusa kyateeka mu nnimiro envunyu enkoko zeeyagale n'embizi tukitegeera akozeseza leba mutono
naye gwe bino tebiriiko science ayasoma n'ataasoma. Naye gwe ogenze bakulagiridde weetaaga kunnyonnyola nnyo okozesa ebigimusa oba okozesa ebirungo. Kitegeera nti ate bw'osusa grams bwe ziti ate bw'ogira grams bwe ziti ennimiro yonna oluusi ogyokyezza, ennyanya zonna ziwotose, kasooli simanya yeefunyizza. Ebyo byonna bye twaze okugyawo ng'abamalula protein. Tukitegedde? Kati steps ziri zitya ez'okulunda envunyu. Envunyu eringa bw'olaba ebiwuka ebirala egenda mu life cycle nti negenda mu magi ge tuyita eggs, negenda mu larva, negenda mu pupa, negenda mu adult. Twasoose kulaba adult stage ye ensowera ya black yabayiseemu. Yo nene mu size si ntono nga buno obwafu obubuukabuuka. Tukitegeera. Kati okuva mu bwebanga adult ejja kubiika amagi. Yes, amagi ago tujja gaaluza. Tulina ekyuma ekyaluza amagi, tujja gaaluza tufune kye tuyita baby larvae oba obuvunyu obuto, oba bwe twakikola mu short form ne tukituma 5DOL nga kigwayo nti 5 days old larvae. Tukitegedde nti buno obuvunyu bwe tulaba buno buba bwa nnaku 5 okuva ensowera lwebiika amagi ne tugajja weegabiikidde. Yes, ne tugateeka mu kyuma gamalamu ennaku 5 ne gavaamu buno obuvunyu bwe tugenda olaba bwe buno bwe tuyita bu 5-day old larva. You get the point? Kati buno bwe tuwa abalimi mujja kwebuuza lwaki tubawa buno, lwaki tetubawa akalungo? Kuba twali tukola akalungo nga bwogenda n'ogula akalungo nga tukola akalungo k'envunyu. Naye kyamazima Uganda muli bangi nnyo, one company tesobola kusustain akatale ka Uganda konna. You get the point? Ne tugamba okay, bwe tubanga twetaaga square mile meka okuliisa Uganda tetujja sobola obusobozi tubulina. Ne bwe tubasomesa ne beekolera tekiikole ne tutandika that model omwaka ogwaggwa. Tujja ne tuorganizing omusomo ne tubasomesa. Tukitegeera ne tubagamba musobola okukozesa kasasiro abaliraanye abali mu butale, ne mufuna kasasiro okuva mu butale noddayo naye ewaka n'oteekamu buno. Ekirungi buno obuntu bukulira mu bbanga ttono nnyo, ebbanga lya nnaku 7 zokka, which age emu. Nti gwalina kasasiro wo mukwate, gwalina emiyembe, waliwo njagala onyambo wanike nga gwolima n'otwala mu katale mwali ng'oba olima emiyembe oba nnyaanya n'obitwala mu katale mwali. Tulinamu n'omu mami mwoli naye mami mwoli. Mami njagala ompeera obujulizi buno. Bw'otwala emiyembe mu katale faaji omuguzaani mumulekayo awo. Kasasiro kaakati no kambabuulire gwe bw'ogitwala omusuubuzi n'agikugulako kati ate nze bwe ŋŋendayo nga njagala nga mpitidde mu katale okudda eka ne mugamba mami njagalayo omuyembe, njagalayo ennaanansi. Ambuuza ebibuuzo bibanga 2. Sebo oyagala gwakola juice oba gwakulya? Nti mpa ogwa juice, njagala kukola juice. Bagenda kumpa ogugwo gwe wayise faaji ennaanansi zezo ezaboose gye bajja okumpa. Ngende nkole juice naye ngenda sasula some cash. Naye gwe waguleseeyo for free, waguleseeyo ate ng'okoze loosi. Gisitule gizzeeyo, totya transport gizzeeyo. Ennyanya zo zonna zisitule zizzeeyo, ezo ze bayita faaji. Emiyembe gizzeeyo, kuba tulisi bajja girenga ena 1000 naye ajja sigala afunyeko akasente gwe koota afunye. Kitegeera gizzeeyo ewaka ogikole nga bwe tukulambise, bwe tugenda okukulambika. Ndowooza tuli ffenna, simanyi oba nkolamu economic sense. Nti
nti yeno stage ey'okubiri eya baby lover okuva mu magi ne twaluza buno. Tulabye ensonga lwaki tubwaluza ne tububawa nti twali tujja kwetaaga abakozi nga 1500 okulunda envunyu zino tusobole okususitaininga market ya Uganda. Nenga naffe tukyeyiya kitegeera nga tetusobola ne tuva ne tugamba leka tugulewo gye tuyita outgrower model tubasomese, kubanga bwe tukusomesa tetujja bade tutadde mu leba nti gwe ojja kwenonyeza kasasiro igwe ojja kwerundira awo woli tukuwadde ne tutaddewo muntu atukolera kitegeera ate skills nawe oba ofunamu ne tuvaayo ne idea eno nti ojja ne tukuwa obuvunyu buno n'obwerundira n'oliisa ebisolo byo n'obwerundira n'ofuna ekijimusa. Yeno stage ey'okubiri. Obuvunyu buno bugenda bayitamu temubutya, tebuyina buzibu, tebulwaza, tebuyina kintu kyonna. Bwe tuyita tutya 5-day old lover. Bwe buvunyu obuto bwe buli mu bayitamu. Tumaze okulaba nti bukulira ennaku 7 zokka okuva ku lunaku olw'okutaano n'obuteeka mu kasasiro butwa ombala ennaku 7 gwe ng'okungula gwayagala okukola ssente ng'otunda gwayagala okuliisa ebisolo byo enkoko ekirungi nazireese mugenda laba enkoko laavu gye zirina ku nvunyu naawe omulimi ali eyo ndeetera enkoko yo nga kuleyira ng'erina omwezi gumu n'ekitundu ng'efaanana ng'eyo ogindeetere. Embuzi bw'ereeta kula mu nnimiro beenoonya ki? Teri nkoko ekeera ku nnyanja kuvuba nti zinoonya protein source mukene. Envunyu zirina kyo ku nkoko ku bisolo. Tukitegeera kyekyo kinaffe gye tutunuulira nti kintu kirina kyo ate tekirinaamu bye twabyonna. Kati kasooli oyo gwe bali mu kurejectinga Sudan tuyinza omufuna fenga abalunzi b'envunyu kuba tumufunanga kasasiro abamu toxic nyingi nafe tuyinza omufuna kuba envunyu zino bwe zirya ekintu ekirimu obutwa kikola kye tuyita okuneutralizinga. Oba olina enkoko enfu oba ekisolo kyo kifudde ffe tukugamba kiriisa envunyu ate ebisolo byebiramu bijja kulya ezo envunyu. Mumbuuze obulwadde tebuyitemu nedda. Katonda yakola envunyu ng'agimanyi nti ejja kulya buli kyesanze oba kifudde ki oba kifudde ki n'agiwa mekanizimu eyo nti envunyu bw'eri ekintu ky'obutwa kyonna ekineutralizinga ne kifuuka nga si kya butwa n'enfunye bulungi. Bano obuvunyu bwonna bwe mulabye obuto obw'ennaku 5. Yes, bwe buno obuvunyu obw'ennaku 5. Kati tubadde tubagamba nti buno bwe tubawa n'obulunda okumala ennaku 7 nga tukozesa ki? Nga tukozesa kasasiro. Mu kasasiro eyo tugenda kumimensioninga at least buli omu ave wano ng'ategedde kasasiro ki gwe tukozesa. Kasasiro avunda mikono 5 kasasiro avunda tulina kasasiro kino ki avunda. Yes mami. Watermelon, muyembe, ebikuta by'amatooke, nyanya n'emboga, ovakado, fene, ebikuta by'emmwanyi. Kaakati yes mami. Green pepper. All right. Kati ebyo yeyo kasasiro avunda nga tuko ava mu nnimiro. Kati ate waliwo n'egwe tuyita animal waste. Animal waste tulina like what? Kalimbe, obusa bw'ente, obusa bw'obumyu, obusa bw'embuzi, obusa bw'ente. Obw'omuntu tebutulina bugezesa kuba ne twagala kuspreadinga ndwadde. Alright. Naye ng'obusa bw'omuntu tetunaba kubugezesa. Naye nga kyemmanyi olaba zinene house flies ezitagejja zibeera mu busa bw'omuntu nga nnene enzibu kitegeeza buba busobola okukola obulungi.
naye nga bwe tutunuulidde nti nno tetwagala kuspreadinga bulwadde teturekomendinga busa bw'abantu naye obusaba obusolo buli allowed. Balimanye emmwanyi nnyo naye bo kye bakola baziyita washing stations, bazoozako ekikuta ekyo ekimyufu. Ekikuta ekimyufu ate ogenda kikozesa okiriisa envunyu ate okola ekijimusa ekigenda ku mmwanyi. Kyene ekijimusa kigendako omulundi gumu omwaka mulamba ng'otaddeko kireegi ow'emmwanyi ow'ekitooke. Kale ebyo ebimera ebirwawo okukula ebbanga, you apply once in a year 1 kilogram. Bano bannima kasooli bakozesa bujiiko 2 mu kinnya. Kati ensawo ya kilo 5 eyinza okusimbira yiika. Naye gati gwe weebuuze ensawo ya kilo 5 ya sente mmeka? Nti ensawo ya kilo 5 ya $500. Malula protein kilo egituna nusu 10. You get the point? Mbadde nsaasanya sente mmeka okusimba yiika ya kasooli nga nkozesa ebijimusa ebiri artificial? Mbadde nteekamu $18 mu yiika emu. Munfuna. Kati stage eno tugirabye ey'obuvunyu obuto. Kati buno bwe tuteeka mu kasasiro tugenda kulaba kasasiro tumutegeka tutya okubeera ready okukozesebwa oba okuliibwa obuvunyu buno. Kuba buno obuvunyu tebuluma, tebulinga nkuyege nti busala, just busaakinga bunyu kuyonka buyonka. Era ojja kulaba nti nno okozesezza ebintu ebiri wotale oba ebintu ebirimu amazzi naye at the end n'obisanga nga bikalu munnaye bwe biti. Okitegeera? Kitegeeza buba bwanyweddemu amazzi naye bunywa bwe bulirizinga pu, bunywa bwe bupaama. Kitegeeza bu addinga value ku fertilizer waffe. Tukitegeera? Kati tugenda kulaba envunyu ez'ennaku 7 zifaanana zitya. Envunyu ez'ennaku 7 actually ennaku zo 7 ng'okozeseza kasasiro n'obuvunyu obuto ojja kuba n'ekintu ekifaanana bwe kiti. Oba olundidde mu kataasa mwe watadde kasasiro mwe watadde obuvunyu obuto, ebintu ebijja bba bifaanana bwe bityo. Tubiraba? Yes, bijja bba bifaanana bwe bityo. Aba management tisigiraze bintu byammwe bijja bba bifaanana bwe bityo nga biri mixed, kasasiro n'obuvunyu obuto byebyo. Yes, buno obuvunyu obuto bwe mwalabye. Kati kasasiro kaŋŋambe wabadde ne kifene n'okiteeka mu kakonteyina ako n'oyiwako obuvunyu bwo bw'otyo, gwe nodda mu ofiisi yo tebyetaga, tebiringa nkoko nti oziwa amazzi, ziwe emmere, zirambule. Kwata buvunyu, yiwa kasasiro, genda mu ofiisi, kola bibyo nnaku zo 7, lwoddayo kebera biri bitya, ojja sanga byekoze omulimu ogufaanana bwe gutyo. Kiri gy'oli. Eza bulijjo zirina obulabe. Tugenda kulaba tukikola tutya okubanga tetulinaamu ya bulijjo ng'olina zino zokka ezaffe. Ekyo tugenda nakyo kiraba. Tukitegedde? Ebyo by'ebintu eby'ennaku 7 ziri ready okufiidingibwa ebisolo byo, okuli enkoko, okuli embizi, okuli ebyennyanja. Kubanga ebyennyanja bw'okwata n'oyiwako bw'oti ku mazzi, zino envunyu tezikkirira, zisigala zitengejja kungulu bwe ziti. Ekitegeera? Ekyennyanja ne kijja nga kirya, ne kijja nga kirya. Munfunye bulungi. Bane ndowooza envunyu ez'ennaku 7 muli mu kuziraba. Those are 7 days old. Buneeno bwa nnaku 5. Yes, ku nnaku 5 kuga oddamu buto n'obala kuba tububawa bwe butyo ne tukugamba obwo bulunde ennaku 7. Yes, tukitegedde bulungi? Yeah. 7 ne 5. Naye kati gwe zino 5 oba tozibala kubanga ffe tukuwa obuntu buno bwa nnaku 5. Gobala 7. Nti bwe ngenda ne nzigyayo kasasiro, bwe nteke kasasiro wange
nenfuna obuvunyu mbala ennaku 7. Tukitegedde? Yes. Kati kye kino ti buno tukuwa buno n'olunda ennaku 7. N'obeera ng'olina emmere y'ebisolo, enkoko, embizzi n'ebyennyanja, embwa zizirya, obumuyu buzirya, n'ekisinziira ziri mu grade ki? Nti kisinziira envunyu zino ziri mu grade ki? Waliwo azikazizza, waliwo alisiza ebisolo by'envunyu ennamu. Tukite? Yes. Amamisaida jangu ompeeko ku nkoko zino kuba kati tuli ku stage ekungula, si bwe kiri? Enkoko tuzirabye, kati tugenda kukungula. Temulaba namwe tugenda baleetera eyo. Kati kyekyo kyetuyagala okubasomesa nti enkoko erya protein, erya calcium, erya fats. Togenda kuteekamu ssente kugula masonko ng'ogula calcium, togenda kuteekamu ssente ng'ogula protein akalungo, togenda kuteekamu ssente ng'ogula fats kuba envunyu zirimu amasavu. You get the point? Within a second envunyu ziizo ziweddeyo. Kati nga naawe ow'akalungo ovaayo nga tugenda mu katale ke kamu nkozesa emitwalo 5 okuliisa enkoko zange, okozesa emitwalo 22 okuliisa enkoko zo. Tukitegeera? Zisobola okulendamu ne zikuwa ebigimisa nga temuli envunyu n'egi ye method ekyasinze obulungi ey'okukungula. Oba osobola ozisengejja gwe kennyini n'oziwa plain n'ogamba enkoko zo nkanziwa envunyu ng'eri plain. Kyekyo kati ziri mu kukungula. Kasita ziri envunyu ewamazzi webeera kumpi kuba ziba zinywa nnyo. Okitegeera? Kati ate nno mulaba enkoko nti zenjoyinga naye oba oyagala okakasa nti embizi zenjoyinga zigezeeko. Embizi zizaagala nnyo n'okusinga enkoko. Abalinzi ba broilers mugezeeko, zijja kulengera ebibi nga baketi ye kuba waliyo tulina omulimi ali awo ng'okutte gye bakolera busaaki Namulonge. Yes, farm bagita 5 acre farm, mulunzi wa nkoko. Naye broiler ze zimulaba n'ekibaketi. Broiler zirani ne ziba zizitowa ne zitandika okubuukira mu madinisa nga zimanyi akoze eki aleese. Bwe tugenda eri ku byennyanja ne bivaayo kasita ziraba ekisiikirize ne bivaayo ne biddayo. Ekintu kiri nakyo tukitegeera. Si bye bino ebirungo bagenda kugamba twataddemu kino na kino naye nga how sure are you nti byebyo. Tukitegeera. Kino n'ekintu okirabirako ddala ate nga nkikusomesa okyekolere. Eyo endiisa y'enkoko zaffe. Mpozi kyengenda okwadvisingamu mu kuziriisa, tukwata envunyu ate n'ozitabira mu maize brand. Envunyu ezitambula ozitabike mu maize brand era ojja kufuna kino nti envunyu bajja zirya maize brand yasigalewo ng'ebigimusa, ejja kuba wastage of money. Zaagalamu ekyo ekitambula. Okitegeera? Ky'oyinza okukola manye nti enkoko zo zirya kilo 10. Okitegeera? Bwe ziba zirya kilo 10 ngenda ziwa ntya? Tujja kugamba ogenda kuziwa mu rounds 2. Nti obadde oteekamu akalungo kwa kilo mmeka buli lunaku? Mbadde nteekamu akalungo kwa kilo 10 nga ntabula emmere yange buli lunaku. Kati kilo 10 ez'akalungo zijjeemu osigaze maize brand, broken n'omunnyo. Tukitegeera? Kubanga ekitwala ssente si ye broken, si ye maize brand, si gwe omunnyo. Gwe bulungo. Notoba kufa buli nagamba nze navudde mu kulunda nasigaza ekiyumba eki lwakuba ndi mulunzi munene saagala bantu banjogerere nti erinnya nasigaza linnya, nasigazayo ekiyumba awo kwekuumirawo beekuumizi naye nga profit margin gye nfuna sikyagitegeera. Kitegeera? N'omubuuza kiki nkoko za bbeeyi n'ezibba n'agamba nedda naye akalungo kandi wano. Kitegeera? Kati awo tukugamba nti jamu portion y'akalungo kilo 3 ezo z'akalungo zijjeemu kubanga tulabye nti mulimu 65% protein
njagala oli awaniko omukono ambulire akalunga akaweza 50% protein 65% protein gwe banga ina akalunga komanyi nga kalimu 50% protein waniko omukono tekaliyo obulungo obusinga buli ku 42%. Reason being bakozesa mukene siwe kiri nani oli mukene ate mami nange embizi emulya ate enkoko. When the demand is high, also the prices go high. You get the point. Mukene bw'aba consumed by animal sector and human consumption, it means the demand will be high and the prices zijja kuwezinga. Kati lwaki abakulu tetukyusa animal sector nedda ku Envunyu bwe tuba twagala okwewalinga prices za mukene? Muntegeera nti tewajja kubaawo demand eyitiridde. Ensoko zirya protein okuva mu Envunyu ate ffe abantu tulye mukene nga wakabeeyi katono akagulikako. Ne kakati essaawa zino mukene wa bbeeyi lwa nsonga embizi emulya, enkoko emulya, naawe omulya. Naye tuba nga tukyusizza olugero ensolo ne zidda ku kino ekirimu protein omungi kuba twagala tugaggawale nga buyita mu bulunzi. Ekitegeera ne tulinda bulina okukula ku speed. Lwaki tukozesa Envunyu zino 65%. Bwe tulinda ne bikula mangu ne tutunda mangu ne tufuna profit. Nga tutaddemu ate kitono okusinga okugula mukene wa bbeeyi protein alimu mutono ate nga pati zizonna zimwagala. Abagula mukene gye muli mu bungi. Nze siyimirira mukene naye njogera mazima. I'm telling you the facts. Sina kyenjogera, siyimirira bulungo, siyimirira kiki, naye mbabuulira kituufu. Si bwe kiri nti bw'ogula mukene ekisawo kya mukene njagala nga kasente mubeeramu kilo 10 neeti nga zonna za mukene oba temubeeramu kilo 15 ez'amayinja. Abuuzo gano nvumira mukene njogera kikyamuba kituufu. Kale tugende ku moisture content. Mukene bw'omugula toddamu mwanika. Actually sijja koowa kusaba ddoboozi lyange kweyongerayo waggulu. Nja sigala era. Bwetubanga tulina moto egaggawaza bannayuganda nsaba eddoboozi lyange liyongereyo waggulu. Bwe tubanga tulina ofuna obusobozi era nabo butuweebwe. Kuba nyinza obba wano yesinga nategese omusomo wano naye nga naweddemu simanyi musomo gwe ngenda tegeka mpiki kye ngenda kukola. Okitegeera tusaba tumaze okulaba feeding rations tuziriisa tutya. Ow'embizi ate gwe ogenda kusereza ligenda mugga bw'oba nga ogenda kukozesa kasasiro ow'omu katale. Embizi njagala embulira ekibala kyetaalya. Embizi ey'emiyembe, embizi eya watermelon. Kati ate gwe ne maize blend ogenda kwetaaga like nga 10%. Otya ogenda kukwata akantu kale mwogenda obumbira teekamu kasasiro eyo gye tugambye. Miyembe, watermelon, bikanja, biki teekamu obuvunyu buli obuto. Gwe buba buweze ennaku 5 ng'okungula kwasitula ekibaketi nga bwe kiri kyonna teeka mu mbizi kubanga wakozesa meloni, wakozesa fene, embizi ze birya. Ate ndagambye nti zino enviiri bwe ziri ekintu zikinyutilizinga ekibadde eky'obutwa ne kifuuka nyuto tebukyali butwa. Don't expect endwadde ku mbizi zo kubanga Katonda yakola Envunyu nga naye akimanyi nti ejja kulya ekintu eky'obutwa ekyaki enyutilizing embeera okusinziira kasasiro gw'ogiwadde. Tukitegeera nti kwata akantu konna tabulamu ka maize brand katono kuba zijja kuba zaagalamu ku energy carbohydrates w'embizi zo. Oleme okuddaawo okwereega ate obulungo simanya maize brand. Ebintu twabigonzezza ffe oba tukuba waggulu
ne tugamba bano abawansi be bayimirizaawo aba waggulu. Kasa tuyita wansi wano ne tubasomesa enkozesa y'ebintu bino. Waggulu temwetaaga bali bajja babeegoba bokka. Bwe tukusomesa enkozesa ya wano onaddamu okugenda okugula obulungo nedda, onaddamu okugula synthetic fertilizers nti nedda. Kati kyekyo yeyo enjiri gye tuliko. Bano mulaba kye tukola, twagala kwawula Envunyu mu bikigimusa kyekino nti ekigimusa kijja kuyitamu wansi ng'osigaza Envunyu zo waggulu. Tukitegeera? Yes? Eno method emu. Zino Envunyu ate kino ndowooza tukiraba ffenna nti kigimusa. Fimeshi kalera nnyo okubatunda ebijjanjaalo ne boogana mwadiwa yawe kali. Akatimba akebindi webiba nga biri erito biti sogi byonna biyiwe katimba. Twagambye Envunyu zino tezaagala musana. Zo zijja kwenyigiriza mu katimba nga zidropinga wansi. Ebigimusayo bijja sigala katimba waggulu. Tukitegedde. Eyo method ndala. Waliyo ne gye tuyita manual harvesting. Nga bwe kali awo gwe n'osigala ng'oscoopingako top layer. By'ebiwuka tebyagala musana. Buli lw'ojjako ak'okungulu kasasiro w'okungulu nga byongera okukka. Ng'ojjako nga byongera okukka. At the end ogenda laba ng'osigaza Envunyu zokka. Zezo method ze tukozesa okungula. Pozi nga ku kampuni naye wano sagala kugerawo bya kampuni tetulina machine vibrating kuba wano tewali sente saawa zino. Twagala kozesa available resources. Tukitegeera. Zezo method ze tukozesa. Gwe w'enkoko kozesa enkoko zizikukungulire. Gw'ayagala ziwe ennyonjo kozesa kali akasengejja. Bw'oba tokozesezzaako kozesa akatimba. Wala kozesa akatimba kozesa emikono gyo gyennyini. Bw'oba n'obuntu 5 jako kano eno okaleke nga zikkirira ojje kano eno oleke nga zikkirira zino zijja bazikkiridde okomewo ojjeko. Tukitegeera. Zezo methods z'okungula.